bwalekanye nesituka speed. Nalongwani Tinambowa yakwatiddwa poliisi y'e Bulenge kulembeddwamu Osi Sanderoni agiyambyeko ku bigambibwa nti akidde bba Ssaalongo Stephen Kawuki n'amutemako omukono ne guwandagala ssaako okumusala obulago. Kitegeerekese Kawuki ali ku ddaala lya saajenti era ng'omu ku bakuumi aba minisita w'ensonga z'ebyokwerinda Jacob Oboth nga bino bibaddewo oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Kati gwe kutulukusenga gwe gukeeno bwe wati kubangambye ate wano ne mugamba wano wali okke gandaba womugambira tate na wano oli bubi okuŋŋamba nti badde bamusibiddemu mu nnyumba kuba omwana omulenzi eyaggulidde taatawo wano nga tumuyise era bwe twagenze ne beggalira. Kyokka Nalongo ategeezezza nga bwe waliwo omutemu abayingiridde n'atema bba n'oluvannyuma n'asuula ejjambiya mu kabuyonjo n'adduka. Badde twebase ffenna kati nze ngeze owulira Ssaalongo aleekaana kati nesituka speed nga omanyi omuntu wabadde mu tulo nyenzo olaba addusa atuuse eno kati nezijja ne mukwata ogenda omukwata nga atonnya omusaayi kati naye wabaddewo omusajja abadde mu kikooti ekya bbulaaka. Omusasi waffe watuukidde mu maka gaabwe ennakuwadde nga Ssaalongo addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga batuuze bakanze kukunya Nalongo oluvannyuma lw'okumwekengera ng'abuze n'okukomba ku paasi ng'akalambira ng'omutemu bw'abalumbye kyokka ng'abaana babadde babunya omusaayi. Ffenna tubadde twebase nze mpulidde aleekaana nange kwe kukola ki kwe kusituka. Naye nga akikoze mu mulabye? Nze mulabye nga nze naye sisobola kugamba nti y'olwo. Abatuuze beewuunyizza Nalongo okusigala waka mu kifo ky'okugendera ku mulwadde mu ddwaliro nga bba agendeddeko omwana omukulu okumujjanjaba. Nkakasa nti omuntu abayingiridde nga beebase mukazi yennyini alina okumanya kiki ekibaddewo. Kitegeerekese nga Nalongo asigadde waka nga anoonya akasawo omubadde ssente baze yamuteresezza. Kyokka Nalongo abadde akyewozaako omutabani agendedde ku mulwadde wakubidde essimu era Ssaalongo n'asaba abatuuze okukwata Nalongo tikubanga yamuba alinze ejjambiya emukutuddeko omukono. Osi Sande agumiza Ssaalongo nga bamaze okukwata Nalongo. Kigambibwa nti abadduukirize batuukidde nga Nalongo ali mu kunaaba ku musaayi. Bamugambyeko nti tobaawo kyokola n'agamba nze ndi kunaabako musaayi. Abasirikale okuva ewa Kiswa nga bakulembeddwamu DPC Robert Katulamu batuuse ne beekebejja ekisenge gye basanze ekitundu ky'omukono gwa Ssaalongo nga kiri wansi wa kitanda nga n'obuliri bubadde buwunya omusaayi. Mu ddwaliro Ssaalongo atubuulidde nti Nalongo amutemedde ensimbi obukadde 8 ze yatunze mu ttaka okwongera mu bizinensi ye. Nemugamba bali abawaako emitwalo 2 basigala $7,800. Ategeeza nga bebaludde nga balina obutakkaanya nga yeevuma n'ekyamo gy'emukono gye yabadde agenza okukuuma mukama waabwe okudda ennakuwadde gye bamutemeddeko omukono. Kulimba wenzize sibadde na bigambo bingi olwaleero n'ennaku zino one ku mirimu gye mbeera nesanga nange ndigwedde nga sirina bigambo soogera. Omwana alumiriza nnyina okutema kitaawe ejjambiya n'agisuula mu kabuyonjo. Nze yamuleka n'engoba agenze ku ruumu ey'okubiri nzikomye wano okwesooka naye mbadde mulabe bulungi era neekanze ng'avayo naye era oluvudde muto yeekatiza. Abasirikale Ssaalongo bakuuma nabo minisita wa Oboth bategeeza nga bwazze nga babuulira ku butabanguko buli mu maka ge. Omukazi eyaggudde buno omwana omulenzi n'afuutuka eri n'ababadde wano nga maama akyalina n'ejjambiya najja agisulamu. Tubadde nga tufuna obutabanguko mu maka ennaku zino bweyongedde naye tugamba n'omuba nga olina obutakkaanya n'omukyala wo tuukirira abazadde b'omukyala oba abazadde b'omusajja, tuukirira abakulembeze. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.